Nina lawyer mukwano gwange ankubidde essimu. Nangamba Calvin Kayanja wetegereza akatambi akero kawa abantu. Nangamba omusango guno gulimu ekitali kituufu. Era omusango guno si gwa bulijjo. Nangamba mu byamateeka ku lunaku lwe bagenda okusalira omuntu oba judge lwagaba final judgment ku musango. Lawyer abeera active nnyo n'omuwawaabirwa. Era lwe lunaku lawyer lwasinga okukozesa ebitabo n'obwongo bwe. Naye nangamba bw'olaba nga lawyer nga yeebase mu kooti ku lunaku lwalina okusinga okudifendinga client we, wemanya nti omusango ogwo gulimu ekitali kituufu. Era nangamba nti ebintu bino biyinza obutaggwa bwe bityo nga bwe tulaba nti omusango guno gulimu omulamuzi omulala oyo eyeebasa lawyer ku lunaku lwalina okusinga okukola ne client we. Oyo lawyer yeebase mu lunaku lwalina okuwakanyiza nti gaba kino si kituufu, ali mutulo ne client we. Omulamuzi agenda okukabatyemulira bweshi nga teri yakuba ku mukono. Kale mwenna abasuubira okutirimbula abantu n'okumalawo obulamu bw'abantu mukimanye nti omuntu teyeefiira. Kooti ez'okunsi bwe ziriba balemereddwa okubasalira ebibonerezo, emirambo gijja kubwekolerako nga bwe guli mu gwokero. Nze mbabuulira okera agenda kufuna ekibonerezo ky'okunsi n'ekyomuggulu. Wakulwanagana n'emirambo ku nsi mu ntaana ne mu ggulu. Lawyer ngambye nti neetegereze nnyo akatambi kano, ekyo tekibeerawo si kya bulijjo. Era ngenda kukubira ku maama Fiina wano ambuulire noonye ne ku Pastor Bugingo oba bakiinamu omukono. Iri sikisite njireese gamba nti Calvin Kayanja atuusa. Musajja wammwe wuuyo mu ka restaurant we baakoledde interview ne blog omukyala nange Calvin Kayanja gwensinga following. Bwe mulaba video ezo bakulowoozesa nti alina eddimu eddene lyakola mu America. Kumbe wa ku restaurant we mwazannyidde omuzannyo guno. Bobi Wine ndowooza mulaba nkulaza omukulu n'abantu ngenda kubakulaga mumulaba bwasokaligizayo. Bobi Wine oli mufere n'abavubuka ababadde mu audience abatawera 15 babagambye nti awo ka restaurant bagenda kuba wachayi wabwerere. Kyova olaba n'ebibuuzo bye bakubuuziza ebibuuzo nga bya ddiini. Bwe bakulaga wano mu kamera nga bataddeyo n'emigambo emabega nti Democracy for Africa, ebyo ebiwandiike ku buloga atalina kyali, ku buloga atalina bwali mu America, nange Calvin Kayanja musinga following. Bino byonna mwabyeteze, yabadde agenda okujjako ku interview najja mu kifo ne mubeerawo n'omugamba tukoze tutya okufunayoko ku bantu babenga abatudde wali ne mugamba restaurant nti kacaayi ka bwerere bambi abanaku b'omu abatalina ssente ne bajja 15 bweweefuula abacommunicatingira nti okola interview. Nebadage Bobi Wine mbulayo kimu kuleetanga ofumita kyenkyakusaasiddeko nti oli musajja munnange olina okusajjalaata naye essaawa yonna essaawa yonna jaba wa 360 essaawa yonna kezinaagwa ku akawunti yange bulungi ngenda kuba wa 360 ng'ofumita kezinaatuulako. Eyabulwa ekiddako kazunge ku YouTube channel ava Canada kali nabagamba wano international media zamugoba era bukyanga alinnya mu America kigere toyinza kumulaba ku BBC, Al Jazeera ne CNN n'endala eziri international recognized. Mubuulire kusitama ku bukamera bw'abana Uganda n'abapukamingi buloga mu America. Kati wabadde ku eno yeeyita radio Uganda Boston eri ku frequency kikumpewo za America. Musitamye ka YouTube channel wali oliokwo omaasa entungo nebyo bina Uganda ebyalemererwa bikaweesi kikukyaziza oli kuli bwe mwefudde abali mu studio kyefaanana eti muyinza okutuwa eri frequency ki ku mpewo za America. Ye radio yokka gye naakalaba omuntu n'ayogerera essaawa 2 nga tebagenze mu bulango tebannayanjula program kasita omukulu bamutadde omupande emabega nti oli ku radio bwe mutulabako amatu mutuyita basiru mutuyita basiru
waliwo radio eri mu nsi yonna nga tekozesa lulimi lwamu kiri kulya kikulu bwe kimansa entungo bwe kimanyira abantu international medias zakugoba zazuula nti toli serious kyovola bukyanga olinya kigere mu America teriyo TV erikoganize yali ekukyaziza wadde radio oli kuba bloga bwe baba bapukaminga bwe bataba bapukaminga abazungu obeera kuba na Uganda wafuse wa kantu ogabya akantu mu America awo omusajja gwe twali tulaba mu vunanyizibwa n'amakulu nga CNN zalujazera zi BBC zikunoonya emizindalo gyajole gibembeera wali bakuta tebali ku mutabufu wa bwongo bwovuma abantu tosama mu muntu kitibwa yenna bwogamba nti wawangulo bwa president bwogamba nti ate Uganda bannoonya naye ate ngenda kuddayo kati omuzungu yakukyawa era bw'otalya butwa ojja kulya obutwa nze nkubuulira kuba kukyanga olinya mu America osirabangako TV recognized yali ekuwadde budde bakukoowa bakimanyi nti oli mu sente okola oli mu kazannyo na mwami Museveni muwuddisa banna Uganda abazungu bakubuuka bakolako research kyovula bwokyawumpuguma nnyo mu babloga bwe bataba bapukamingi bazungu obeera mu Baafrika bwe mwetege emipande emabega radio Boston eri frequency ki ku mikutu gya America mutuyita basiru ki YouTube ne ka YouTube akaakona wamma bagala okugenda ebweru penny n'olupapula gikwate ewango otekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo netaga abaana abobwala n'abo bulenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Kuwait nga bakirina bawaita ne bawaitress omusaalo kuva ku $1.5 paka ku $1.7 ate Dubai emirimu gyazzeemu bakirina ku bisaawe by'ennyonyi masomero malwaliro ga government mizikiti malls ma supermarkets $1.4 bakulisa bakusuza bakujjanjaba ate namwe abasobola okusitula emigugu ku bisaawe $1.5 nonyako ku noti 7 oba noti 7 Calvin Kayanja ogenda kuba omufuna buterevu